Teka wagune mikono gyo gyombi oddemu ebigambo bino, gamba nti ayi Mukama nkwebaza olwaleero kubanga ompadde omukisa n'ompa n'ekisa okubeera mu maaso go, okujja mu nnyumba yo. Ago si magezi gange kubanga edda ennyo ekyo saasobolanga kukikola nga sinnafuna kubikkulirwa, nga sinnategeera, nga sinnamanya omuwendo oguli mu Yesu. Weebale okubikkula amagezi gange nentegeera omuwendo gwe wansasulira. Weebale gwaya gunsasulira. Weebale gwe okumbeererawo. Weebale okutwala ekifo kyange. Weebale Mukama okusasula ku lw'ebibi byange. Weebale okunjagala ennyo, wanjagala bya kitalo. Weebale Mukama wange Yesu, mu linnya lya Yesu, amina. Zikubenga ziri waggulu ddala, zibenga oziwanise. Haleluya. Kankusabe otuleko. Mbalamusiza nnyo ab'emikwano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yeebazibwa oyo atuwadde ekisa okujja mu nnyumba ye ku lunaku olwaleero okumusinza n'okumutendereza. Genda mu Bayibuli yo mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essula 4. Bikolwa by'Abatume 4 olwokutaano 5 mpaka ku 12. Njogera wansi w'omutwe gwe natuumye the difference between Jesus and others. Enjawulo wakati wa Yesu, sikyawulira, enjawulo wakati wa Yesu lwaki ngyesibyeko nsonga ziringa 4. Enjawulo eyo bwe tategeerekeka bulungi waliwo kye tufiirwa. Waliwo kye tukola tya? Waliwo ekigenda kifa. Enjawulo ya Yesu n'abalala bwe tamanyika bulungi tumugotteka, tumutabulatabula. Abantu balemererwa okutegeera value ey'ekyo kye baafuna era kye balina. Ate mu bulamu buno tewaliyo kintu kibi ng'omuntu obutamanya kyayina. Omuntu buli lwatamanya kyayina afundikira tekimugasiza, akireka n'ewaka n'agenda anoonya ekirala, kumbe tategedde kyayina. Abanga omuntu alina ssente mu nsawo naye nga tamanyi nti azirina, oba nga tamanyi value yaazo. Afundikira ng'ekyo kye yafuna takiraba mu value, era bwe wajjayo ekikimubbako kiyinza n'okimubbako kubanga tamanyi value. Ngambako nti amiina. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababulizi b'enjiri okwongera okunnyonnyola abantu value ey'erinnya lya Yesu ye baafuna, omugaso kye twafuna. Ekirala, buli lw'otategeera Yesu kye yakukolera, kino nakyo nkizudde nnyo, nakyo kankyogereko. Buli lw'otamanya Katonda kye yakukolera mu kutuma omwana we Yesu, era ne Yesu n'otamanya kye yakukolera, ojja kufundikira nga mu kifo ky'okumwebaza oyagala ye yaba akwebaza kubanga tomanyi kye yakukolera. Era olwaleero we twogerera ekkanisa zifumbekedde abantu abatategeera bulungi concept eno ey'obulokole oba ey'obulokozi, abatategeera bulungi nnyo kyabakolerwa. Era nga okirabira ku bantu abalowooza nti Yesu
yalina okubeebaza, yalina obbasiima olw'okulokoka kwabwe, era nga abamu batudde mu nnyumba ya Katonda n'okwemulugunya okutayogerekeka, kubanga balaba Yesu tannabeebaza bulungi ng'ate baalokoka. Balowooza mbu ate Yesu yalina okubeebaza. Era abamu nali mbawuliddeko nga basaba, nga bamuteeka, bamuwa deadline, bamuwa ultimatum, bamugamba Yesu nakalokoka kakati emyaka 3 gigenda mwena, naye amazima gali bwe gati, tolina kye waakozeewo, ate ng'obulokole bwo mbubaddemu, ate ng'obulokole bwo nabuyingira, naye tolina kye wampadde. Mazima omwaka guno ne gumala gugwako, Yesu nga byensaba tobikoze, obulokole mbuvaamu. Abo nabo gye bali. N'omubuuza nti kyoyogedde okiwulidde? Kyoyogedde okitegedde? Olinga atiisatiisa omuntu ayakujje mu kinnya kya fuuti 6, yakoze ekisoboka kyonna n'akuweereza omuguwa, n'akusikayo mu kabuyonjo, n'akuzza ebweru, n'akutuuza wali nagamba gira otuula awo, either n'akuwa ku mazzi oba ku butunda nagamba onywa obutunda, gira onywa obutunda nga bwentegeka emmere. Kaakati gwe n'olabanga emmere eruddewo n'otandika omutiisatiisa, n'omugamba gundi gwe Naalongo, wakanzijidde mu kinnya kuva ku makya, wanzije mu kinnya kya fuuti 6, n'akatuukidde wano wampadde caayi atalimu n'amata n'omusooli, tonnampa mmere, naye nkuwadde eddakiika 3, bw'otampa mmere ngenda kuddayo mu kinnya. Buuza naye bakuno nti awo obwongo bwo bubeera bukola bulungi. Oyagala kuddayo mu kinnya, ky'ogamba nti wayambye buyambi oli ayakuggyeyo. Bassebo ne bannyabo, ekigambo ekyokubiri ekitegeeza okulokoka. Okulokoka kitegeeza okusimatuka, okutaasibwa, okuyambibwa. Nze mbuuza, gwe baayambye n'ayayambye, ani alina okwebaza munne? Kyogere nkiwulire. Gwe baalokola n'ayalokola, ani alina okwebazanga olutata? Kati ekikutiisisa Mukama kye kiki? Ng'omukangakanga ni Yesu n'otampa musajja guno omwaka bwe guggwako, ngenda kukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Nze golaba ngenda kugwa. Kati bw'ogwa Yesu n'afa oba Yesu n'avaawo. Yesu yagenda mugenda ng'ogudde. Kwata ku mutwe gwa nnayiba omugambe twala eri omunaanansi. Naye lwaki ebyo nabituyingira mu bwongo? Okulemererwa okutegeerera ddala kiki ekyatubaako. Yesu Mukama Katonda bwe yatumaana omwana we, kiki kye yatukolera? Yatuwa ki? Tulinawo kye twafuna oba tewali? Okulokoka kitegeeza ki? Kyatugasa kitya? Yaba Yesu ono gwe twafuna amala oba tamala? Twetaaga omugattagattako asobole okuwera. Kama ebazibwe, twetaaga omugattagattako bannabbi, abatuukirivu, abeesiimi, ababeererevu, awere olwo alyoka atulokole. Awere ne banne ajje ng'ekibinja, ajje ng'ekitole, alyoka atulokole. Abaganda ab'ennaku zino bagamba nti omutwe bwe gutalowooza ebigere bye bibonaabona. Ewiiki eno ndabye ebigere bwe bibonaabona.
ebigere by'abantu bibonyebonyera kebera ku bigere bya neighbor byalibanga byazimbye. Abantu batambuza bigere okuva emutukula Bushenyi ku bigere, abamu ne bagwa mu kkubo ne bafa, abalala ne bazimba embuto, abalala ensigo ne bazoonoona, amawugwe ne gayonooneka, baasi ne zibatomera, abalala tulina bakyekingako nga wayise wiiki nga bazzeeyo, kubanga ate ekyo tetuna kukikeberako okumanya nti baba baddayo biki ebyabatuukako. Naye ng'omutawaana gwonna guli bwogu butategeera Yesu bwe yabalokola kiki kye baafuna. Yabanga ani alokola, ani asonyiwa ebibi, ani asasula omuwendo, ani yatuyirawo omubiri, ani bamuyita ani? Oyo bw'otamumanya ojja mwogerako owulire nga tamala, owulire nga weetaaga ogattagattako amannya amalalalala. Ogendi owa Yesu nayinza obutamala bulungi olyoka ogatteko ne Matiya Mulumba. Ogendi kalooli lwanga naawe sooka ojje wano, tanansibazeketa naawe sembera awo kale kale, kata naawe biikira Maliya tombeera wala, Yokaana omubatiza naawe jangu wano, Petero, Simoni Peter, owaayi bw'obeera n'abangi omanya nti awo oli ku ssuwa ddiiru. Nina amawulire amalungi gy'oli, toyongera kwekooya na kuzimba bigere. Yesu gwe wafuna amala. Yesu akola atya? N'omuwendo ogw'obulokozi bwo yagusasula. Yakola atya? N'omuwendo gw'obulokozi bwo yagusasula. Full price, fully paid. Salvation is fully paid. Tewetaaga kwongera kuzimba bigere ng'ova ebusiya. Salvation is fully paid. Togamba naye kati Katonda nansonyiwa nga sose kutambula ndowooza. Ndambulibwa nalabanga kilomita nkozenga bina. Obuli ebibi yange binaakendeera. Ebibi tebikendera kubanga watambudde nnyo. Ebibi bikendera kubanga wakkiriza Yesu Kristo n'olokoka. Ekijjawo ebibi sinakendera kuvaawo. Kasi tokkiriza Yesu ne weenenya ebibi n'olokoka, n'okkiriza omutango gwe yakusasulira wangi, n'omukkiriza afuuke mukamaawo era omulokozi wo, ebibi byo byonna maaneyaane mye. Bw'oba okubanga tezikube nga zinoga. Ebibi byo bisonyibwa mu cash, sina mu bbanja. Lwaki? Yasasula. Yakola atya? Naye ekyo kigasa abo bokka abamukkiriza. Omusajja bw'abeera nga mugagga, bw'oba tomufumbiddwa tolina bwoga nti ate obugagga bwe bunkwatako. Naye bw'okkiriza bw'oti n'omufumbirwa wangi, bw'okkiriza bw'oti n'okola otya? Kakati nga 24 Gerard Sekamu agenda kuwasa Sharon Namatovu. Bajjeko erinnya lya Namatovu, bawumuzeeko ewabadde Namatovu bateekewo Sharon Sekamwa. Nga 26 bw'akugamba tokwata ku mmotoka yange eyo otegeera nga ayogera. Bwagato jijjawa egundi oli yayingidde munda mu kintu ali muli. Ekyo kyekyaba ku balokole bwe twakkiriza Yesu twayingira mu kintu munda. Ani awulira ngambeko nti amiina. Bwe tulokoka
tufuna entitlement ku buli kya Yesu, ku buyinza bwe, ku maanyi ge, ku byasobola okukola. Atuuka n'ogamba nti akkiriza nze wangi alikola emirimu eminene egisinga n'egyange gye nakola. Kasita omukkiriza. Ekyewunyisa emizimu gyo gikimanyi nnyo n'okusinga abalokole abamu. Emizimu gimanyi nti omuntu bw'agamba nti ndokose naaba nga yakkiriza erinnya lya Yesu, bw'agamba omuzimu nti mu linnya lya Yesu vva wano, gwe tekubuuza nti oŋŋamba ngaani. Emizimu tegikibuuzangako nti oŋŋamba ngaani, bwe kasiga ni mu linnya lya vva wano, nga gutengamba kalesemu ebya Yesu kati awo batuuza okuntwala nga kaguddeyo. Kubanga gye emizimu gimanyi nti eryo erinnya lya njawulo mu mannya gonna, lyasasulwa omuwendo mu ggulu balimanyi nti lyeryoka erigamba emizimu ne gigenda. Wali awulira ngambeko nti amiina? Emizimu gyo gikimanyi, endwadde zikimanyi, zo zikimanyi n'okusinga mmwe bwe mukimanyi. Abamu ku mmwe mala gakyogera nga totegedde nakyoyogedde. Nkiddemu, abamu ku mmwe mala googera nga nekyoyogedde tokitegedde, naye Setaani yakimanyi nti bw'omugandi mu linnya lya Yesu kitegeeza kati awo tokyali gwe si gw'olagira. Ani alagira? Kati wulire wali kibayita enforcement. Eggulu lyonna liri ku bunkenke, bamalayika bonna bali ku bunkenke okwenforcinga. Kasita olagira ni mu linnya lya Yesu vva wano, emizimu egiremerawo giba tigijemedde gwe, gijemedde ani? Kati awo Gabulyeri ne malayika Mikayiri nani bajjayo buli kyakulwanyisa kyonna ne bagamba nti onyooma ani? Otegedde gw'onyoomya, tonyoomya ono, onyoomya erinnya lyoyi gwagambye. Wali awulira ngambeko nti amiina? Oli bw'ayimirira ali ku podium n'akwata speech n'agamba nzize wano mu linnya lya His Excellency the President wangi, era antumye bategeeza bino wammanga. Kati ku ssaawa eyo ani ayogera? President yayogera. Era bw'omuŋoola oŋodde President, era bw'omuvuma mu kkooti bakukyajinga musango gwa kuvuma President, kubanga ali mu kwogera mu linnya lyani? Lya President. Mwayogerera kaakati. Bwe batyo bwe babeera aboogerera mu linnya lya Yesu. Singa wali omanyi kyolina n'amaanyi gaakyo, you would be the most proud. Wali badde nga gwosinga okwenyumiriza ku nsi kuno, kubanga olina ekyobugagga ekisinga ebyobugagga ebirala byonna. Wabikudde engeso baziyise nki? Bikola by'abatume? Wamubikudde? Wabikudde mmeka? Nyammeka? 5. Olw'omusanvu luwulire. Ne babateeka wakati ne bababuuza nti maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe bino? Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu ono abadde omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kino kyonna kitegeere eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi mwe gwe mwakomerera Katonda gwe yazuukiza mu bafu ku bwoyo. Ku bwani? Ku bwoyo ono abadde omulwadde, abadde omulema okumala emyaka 38, ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oba okuba engalo zikubenga zinoga.
gamba nti amiina. Ole 11 oyo gamba nti oyo ly'ejjinja eryanyomebwa mmwe abazimbi erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Lyanyomebwa baani? Lyanyomebwa abazimbi b'amadiini gonna. Baazimba amadiini ne batategeera jjinja lye bateekwa kukozesa, ne balinyoma ne balireka wali ku bbali. Abalikosa mu lusaagiriro balina naye tebamanyi maanyi gaalyo. Bawulira bwe libeerawo terimala, balina okukombozaayo amannya amalala n'amayinja amalala. Ejjinja abazimbi lye bakola batya? Lye banyooma. Era okunyooma ejjinja eryo kyekivuddemu ensi eno okunonooza abantu abalala bonna, ensi ng'enoonyaamu obulokozi. Ab'e Buganda bwe balinyooma bakomboza Kiwanuka, Kibuuka Omumbaale, Ddungu, simanyi owulira amannya ago. Ab'e Buyindi ne bakomboza bakatonda miliyoni 33. Nina guno gwakati balokokanga. Aba China n'aba Japan baleeta Buddha. Ewaffe Buddu mu myaka gy'ensanvu ekyo ekigambo Buddha nga bw'okiyita omuntu akuba oluyi nagalaba Buddha eno ayi Mukama Katonda luba luyi ompita otya Buddha? Buddha nga kitegeeza fala. Naye abantu basanga bali ku Buddha. Abe 40 banoonya Yaawe erinnya eddala nga balaba erya Yesu terimala. Ejjinja eryanyomebwa bazimbi balireka wali ne banoonya Bishaka Desitero Bishaka ow'obusobozi. Katonda wetoola weehoyima. Katonda weehoyima agatta abaawo bonna. Desitero Bishaka n'alyoka abambaza ebyambalo ebyeru ne babeeranga bumalayika. N'abagamba nze Katonda, n'abagamba ndi wa busobozi, ow'amaanyi, ow'obusobozi, ow'obuyinza. Okukakana ssenyiga n'amukwata n'atandika omunyoola, nimoniya n'amunyoola, kansa n'amunyoola, ow'obusobozi n'aba nga takyali wa busobozi. Alusa n'amunyoola okukakana, nimoniya n'amukuba ku ttaka, pu natta, asse wa busobozi. Era abali eyo ne batazuukuka okutegeera nti omusajja ono tabadde wa busobozi. Singa abadde wa busobozi nga wa buyinza, nimoniya teyali musse. Era naguno gwaka bo tebazuukuka, osangayo era abasigala baga nti alabika alina obusobozi ate nga ssenyiga yamutta. Era nze nemba nga nyibwa amagezi oyo musikira. Simusikira gandi gundi watulimba nnyo olimba. Wagamba olina obuyinza ate kati nimoniya yakunyoola atya? Endwadde yava ku ffene. Yalya ffene. Yali ayebase ku muti gwa ffene guli mu luggya mu ttambiro. Ffene n'akula n'awola n'abuuka eri n'amusangawo n'amukuba. Ffene n'akuba obusobozi. Ng'ayebase n'atandikirawo okulwala. Kale oyo Katonda wangeri kyafa ffene. Katonda yafa ffene. Banendoza muwulira ebizibu ebiri mu nsi eno. Naye ng'ekizibu kiva ku ki? Bantu butategeera kye baafuna. Ensi eno ejjudde abantu abatategeera Yesu gwe baafuna amaanyi ge gye gakoma. Era olw'obutamanya maanyi g'ekyo kye baafuna n'obusobozi bwakyo n'obuyinza obukirimu kyekireeta okukomboza kwonna kwe tukomboza. Kyekireesa amannya amalala gonna g'owulira ne tugagattawo nga tulowooza ono bw'atakuyisaawo ono ayinza okuyisaawo, ono bw'atakuyisaawo Matiya Mulumba bw'alimwa Tanansiba Zekketa akutwala, Tanansi bw'alimwa Kizito Omuto yandikuyisaawo. Kati ono bw'aba ng'aganye Mariya akuyisaawo, Yozefu bw'atakutwala gundi akutwala, Kaloli lwanga Ssente bali ku ddembe. Kugambye ekinywa ky'amannya kiri awo tekyogerekeka. Kinywa ate gakyawera, ennaku ezo baagatako ne Nyerere
Ona yatukuba saba wane waffe namenye ebizimbe e Kampala kati naye mutuukirifu. Kati banga bagattako Nyerere Museveni baleka waaki kama affe bazibe ojja bawuliranga ne Michael Jackson ayingiddewo abazina break dance bayinza okwekubira omulanga ne bagamba effe nga tetulina atuwolereza kyonoddako okulira Michael Jackson otusaabire fe abazinyi tetulina simanyi owulira ekizibu ekiri awo butategeera nti erinnya Yesu limala likola litya limala erinnya Yesu liri self contained buli kyoyagala kiri muli obulokozi okuwonyezebwa okusumulwa ani awulira agambeko nti amina. The name Jesus is a self-contained name. Lyemalirira tiryetaagako buwaayiro toyunga toleeta myera tokolamu mulengo likola litya limala. Lwaki? Kubanga lyeryoka erya qualifying. These other names sound good, but to be honest with you, they don't qualify. The owners do not qualify. Bono banoonyerezaako ennyo, many of them tebalina na access wa Katonda up to now. Abaalokoka oba abafa nga batidde Mukama tebalina kye basobola kuwa ku ssaawa eno according to the Bible. Balina we balindira ekyobugagga kyokka kye baabawa okusinziira ku Bayibuli. Abatuukirivu bonna be mwogerako n'abeesiimi n'ababeererevu baabawa ekyambalo ekyeru kye baba babeeramu bagumiikirize basale pressure balinde ffenna le tulituuka balyoke batuwe empeera ffenna omulundi gumu. Kati oli mu kusaba abantu abatalina ke balina. Daba bw'otambula olugendo oluwanvu olwenkanira okuva e Bushenyi ogenda osaba omuntu atalina kyasobola kukuwa kubanga omutebe gutalowooza ebigere bye bizimba. Onage nti ejjinja abazimbirye mwanyooma ejjinja abazimbire bakola batya lye banyooma lye lifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Oba engalo z'okubaza Yesu zikube nga zinoga. Ejjinja abazimbire bakola batya so si amayinja jinja. Tebagambye mayinja tebadde pro ebadde singular. Ejjinja eri limala lye lifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Waliwo akyabikuddewo? Waliwo abikuddewo? Lunsomero some n'oluddako nveewaawo. Bw'oba olinaanye omuntu atalina Bayibuli mugambe Bayibuli wagisudde namugongo. Hallelujah. Tutandikidde ku lunyiriri olw'11. This is the stone. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mu abazimbi erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mulala. So tewali mulala. Kanzirimu mama nkawulire ffenna tukogerera wamu 3 go. So tewali mulala. Kiddemu nkiwulire ekyo. So tewali mu mulala. Sikyawulira bani abakyogedde ekyo. So tewali mu mulala. Ate bw'aba David Kiganda gamba so tewali mulala. Tewali mu mulala. Ate bw'aba Swaziniga taliyo. Kigambe ne ba so tewali mulala. Tewali mulala. Ate bw'aba Bayini Mukimanya bamuyitani so tewali mulala. Ate Saddam Hussein wangi tewali mulala. Lusoma olumaleyo. So tewali mulala. So tewali mulala. Muki? Mu bulokozi. Kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Mama nyabo. So tewali mulala mu bulokozi era kubanga tewaliyo na linnya ddala. Sikyabawulira tewali na linnya ddala eritugwanidde okola lire wansi w'eggulu eryaweebwa abantu. Naawe oli muntu? Iye. Siulya naawe oli muntu? Nnyo. Buuza neighbor naawe oli muntu?
tewaliyo linnya ddala wansi w'enjuba eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola. N'olwekyo muleke abafu bawummule. Tanansiba Zekete byateekwa okuba yabiraba era akwewunya bw'alaba eringa omulemeddeko naga ndi Katonda wa uba oyo yabaaki baabagamba tewali linnya ddala ate kati bakoowoola mu nze gw'okuwola sina kennyina nange neesigamye ku Yesu. Ekyo kyolaba ne Nabbi Muhammad akimanyi, yava ku nsi nga Bayibuli baagimala ddo giwandiika. Muhammad agenda okujja yajja mu mwaka gwa 560 560. Muhammad okujja ku nsi wano yasooka nakubeera mu Katoliki. Wobaddira kimanyi Muhammad yasooka kubeera mu Katoliki. Temumanyi history. Muhammad yasooka kuba mu Katoliki. Mu history mwasoma waawa. Abasiraamu nga bakimanyi, lwaki mwe temukimanyi? Muhammad yasooka kuba mu Katoliki. Muhammad ogenda okusiraamuka bya luvannyuma nnyo ng'afunye ekiimaama awo kisuga mami bakitanga Hadija akyesaze kimutaddemu ssente agenda ng'okusuubula ng'asuubula overseas aleeta ebintu n'anyumirwa. Yali business partnership nevaamu marriage nga kimusingasinga ku myaka kyali kikuluko naye kale kyagendera awo ate munnange n'enkulu enywa simanyi owulira afumbiddwa awasiza okukakana era gye yatambuliranga mu by'obusuubuzi gye yawulirira eddoboozi nga lyogera mu kisaka nga limuyise okubeera nabbi naye tayinza naye kunnyonnyola bulungi lyali ddoboozi lyaki tayinza naye kinnyonnyola bulungi naye yaliwulira nga limuyise okuba nabbi. Bayibuli baali bagiwandiika dda mu mwaka gwa 506 Bayibuli yaliwo nga bino bye tuva okusoma oleddemu ebiri nti tewaliyo linnya ddala lye tulina okukoowoola lye tulina okuyita. Tewali linnya ddala eryasasula omuwendo. Erinnya eryasasula omuwendo erirokola, erikyusa, eriwonya abalwadde, emizimu gye limanyi nga ginaagenda, erinnya baliyita Yesu. Baliyita batya? Yesu. Those are the facts. Tewaliyo mulala mu bulokozi kasita bibanga byakulokoka mpozi nga byakulya mbizzi nakola ki bwe mbanga mugenze ku byakulya mbizzi nakunywa walagi awo mwibadde mba okuyita buli gwe mwagala ajja abeerewo naye bwe bibanga byakulokoka tewaliyo linnya ddala eryaweebwa abantu era tewaliyo mulala mu bulokozi. Bategeeza ki? Mu bikwatagana n'okulokoka bw'oba oyogera byakulokoka tewali linnya ddala eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola okuggyako eryoyo Yesu. Kyemmanyi kati wandyagadde okumanya gwabiwulira ogusooka erinnya limwogerako eddene eryenkanidde awo nti lyeryoka lyerizigwanidde okutulokola. Yoono omwami yalijjawa? Yaligulawa? Yalifuna atya? Genda mu Bafilipi 2:5 owulire ekiri eyo. Bafilipi ajja kuwa information akubulira engeri gye yalifuna. Bafilipi 2:5 ajja kubulira omwami ono erinnya alijjawa, alifuna atya. Ayansomedde yangu wange osoma bw'okeere wanga nkugoba. Ani asose okulabawo? Asose okulabawo wanika omukono nze ndagire bakuwe microphone ku speed. Naawe olikekako nti naawe omanyi okusoma Bayibuli. Eggulu likuwulire. Hallelujah. Yes. Abafilipi 2:5 tuli mu kunoonya ono gye yajja erinnya erirabika nga lirikira amalala gonna okubeera nti lyo lyokka liririmu obulokozi okubeera nti buli alokoka alina kuyita eryo buli ayagala okuwona buli ayagala okukoowola eggulu. Lwaki lino linnya lyokka liiryo liwulire? Olunyiriro olwokutaano lugambye soma mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Kati nno bassebo ne banyaawo awo nawo muwulireewo awo mukole mutya
gamba neighbor nti awo nawuliriza awo oyawule abasajja mu balenzi awulirawo bulungi oyawule Yesu ku balala wulirawo bulungi owulire Yesu bwali ow'enjawulo ku balala b'oyitaayita ne b'otawanya ne b'okoowoola ono alina history batugambye mu y'oluzungu egambye who being in a very nature of God. Yesu bwe yali tannajja wano ku nsi yali eri mu ggulu. Yesu existence ya Yesu nkiddamu existence eya Yesu okubeerawo kwa Yesu tekwatandikira wano juzi Maria lwe yamuzaala. Bino ebya Maria okumuzaala bya juzi. Yesu yasooka mu ggulu era nga ali wali ku bampa ne taata era nga buli kye bakola bakikola ne taata kuva eri ku kutondebwa kw'ensi buli kyolaba ekiri ku duniya kuno baali ne taata nga bakikola. Kale engalo singa zibadde tezaalwala baali nani? Ekyo nakyo nsobola kikonfaminga n'ebyawandiikibwa. Nze soogera bintu bitalina scripture basis. Bw'oba oyagala awukwatawo ekigalo tugende mu Yokaana 1 nkulage nti Yesu yaliwo nga tannajja wano. Yesu yaliyo nga Maria tannamuzaala. Yokaana 1 Yokaana mmeka yangu wangu osoma 1 ate soma ngo yangu waliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Kigambo n'afuuka ani? Katonda. Si kyabawulira kigambo yamala n'afuuka ani? Olubereberye waliwo kigambo. Kigambo ng'ali awo mwana wange sembera wano yanguwa kiki engato ziveeko wajja n'engato kunzi wano. Olubereberye waliwo kigambo. Kigambo ng'ali awo wali ani? Katonda. Kigambo ono ye yakozesebwa mu kutonda ebintu byonna. Taata buli kye yayagalanga okutonda yatumanga kigambo agenda akikole. Bwe yamalanga n'akomawo. Bwe yagambanga nti wabeerewo ennyanja yatumanga ani? Kigambo. Bwe yamalanga ogissaawo n'adda. Wabeerewo olusozi yatumanga ani? Kigambo. Bwe yamalanga n'adda. Kati kigambo oyo Katonda gwe yamala n'agulumiza wangi kubanga okusinzira wali batugambe in the beginning was the word and that word was with God and the word was God. Why the word was God? Because the word participated in the creation of everything. By office, by doing, Kigambo created everything. Kigambo yabitonda. Kati nga tulina bwe kimujjako ekya Katonda. Kigambo n'abaani? Kubanga yakola atya? Kidde munkyule nti kubanga yatonda. Taata gwe yatumanga atonde. Ebyo nno byenjogera tebisookedde awo obiraba. Wandika zinenyiriri wandika mpandiko n'ozisoma. Genda osome Proverbs 8:22. Bw'onoddayo obudde buyinza obutanganya kukusomerayo. Proverbs 8:22. Proverbs ngero 8:22. Yonna gisome okuva ku 2:2 soma. Yesu ayina profile ye mu kitabo kya ngero nga ne Maria tazaalibwanga nga ne Yowakimu taata wa Maria tazaalibwanga. Yesu eyo yeeyogerako. Abasoma balabira ddanga yayogera n'ensonga gye ziri eziraga nti yayogera. Naye bino ate byosoma wano bye biconfirminga Proverbs 8:22 nti Yesu wadda nga ne Maria tannabaawo. Waddi? Era ekyo ne Maria yakimanyi. Mwemwe kamwe mutakimanyi. Abasomako Maria amatu g'embuzi omuliisa engo nga mumugamba nti singa tewali ggwe Yesu teyalibaddewo. Maria tasobola kyogera. Mwe mukyogera abatamanyi Bayibuli. Ye Maria akimanyi nti
yakozesebwa bukozesebwa okuzaala omubiri ogwayambala omwoyo guli ogwabeeranga mu ggulu Katonda gwe yakozesanga gwe yatumanga mu kutonda ebintu byonna olw'okubanga omwoyo ogwo gwalina okujja wano ku nsi okudiiringa naffe okukolagana naffe abali mu mubiri omwoyo ogwo ogwa Katonda kuba Katonda mwoyo gwalina okwambala omubiri kati Mariya kye yayambako kuzaala mubiri ogwo ogwayambala omwoyo ogwo oba ngambako nti amina kyogere nkiwulire tuzeeyo eri gye tubadde gwe lubere ani totutabulatabula Yokaana gwe nagambye in the beginning nyabo tusomera gwe yangu wangu osoma obudde tewakyali Yokaana imwe gye tuli nontuuse omugoba tali mu kiraasi abadde atagenze mu ngero gye nagambye nti muwandiike empandiike andi temujja mu Bible study tubayita mu Bible study tubasomesa ebintu bino byonna temujja obudde mufuna genda kusena mazzi gende na mugongo obujja mu Bible study bwagaana soma tuwulire olwokubiri lugamba oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda ani yaliwo ku lubereberye kigambo wama kigambo sembera wano banonyongera okubalaga ani yaliwo ku lubereberye kigambo soma tuwulire yaliwo ku lubereberye ng'ali ludda wa ebintu byonna he was in the beginning with Katonda in the beginning kigambo was with who God he was with God because God used him in the creation of things that kigambo was with his father God ng'ali awo ewali Katonda soma tuwulire olwokusatu lugambye ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa nga gogamba nti era oyenkana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golaba benkana bano abantu bagyemu enjawulo tofuna kasajja ku mutima golaba benkana tunulira oluloko olunyiriri kulage nti Yesu ali mu kiraasi ye bagambye all things were made through him and without him nothing was made that was made singo inengale zitali ndwadde enjawulo ya Yesu ogenda ogifuna awaliwo ebintu bisatu byotegedde okutunuulira awokaawo awaliwo bisatu ekisooka all things were made through him ebintu byonna byakolebwa kuyita mu ye ebintu byonna byakolebwa kuyita mu ye eri gye mbagambye okusoma bwe munaasomayo mu ngero 8:22 ojja kusangayo n'akagamba yajja kugamba nti nze at all times nali awo mu maaso ga Taata ng'omukoza nali mu maaso ga Taata during the creation nali mu maaso ga Taata nga wendi awo ng'omukoza omukoza means what akatiba nali kikozesebwa akatiba bw'oba wadde gw'obumba amatafaali naye okeetaaga wangi tewali ttafaali lisobola kufuluma nga teriyise mu katiba newankubadde nga akatiba keetaaga akakozesa naye ate nono akakozesa talina kyakola nga takakozesezza Yesu ke katiba buli ekyakozesebwa kyonna mwe kyabumbibwa bw'oba okubenga zikubenga zinoga all things were made through him buli Katonda kyeyayagala okukola yakiyisa mu Yesu ennyanja zayita mu ye ensozi zayita mu ye n'olwekyo bw'omusiŋŋaana agamba nti Katonda towakana kubanga ye yatonda and without him ewatali ye tewaliyo kintu n'ekimu ku bino byolaba ebyakolebwa tewali n'ekimu ekyakola kitya kati ng'oyo otandika omugeraageranya n'ekaloli lwanga oyo ali mu kiraasi ye
amawulire amalungi genyina gyoli gagamba bw'omala omufuna teweetaga gattako mulala oyo amala. Oyo akola atya? Amala. Oyo amala. Bw'omala omufuna teweetaga kombooza. Oyo amala. Olwokuna lugamba lutya? Tuwa olwokuna. Zino ze zimu ku nnyiriri ffe ze twasooka okuwulira nga twakalokoka ezitakyasomolwaliro mu church. Abalokole bangi abatazimanyi kyovula bakombooza buli kintu. Omuntu omusinga mufo kyokkola erinnya lya Yesu nga alina bicupa bya bannabbi b'obulimba eby'amazzi by'alina. Omubuuza Yesu omuyitadde nga nti amazzi gamala. Alina kicupa kyayita nakyo. Abantu tebakyajja na Bayibuli mu kanisa. Kyovula bano yo neyiba tagirina. Basobola kwetikka bidomola by'amazzi. Kati bwe yatuuse wano ng'awo tebaleeta amazzi n'agandi kati oba kati ate nkoze ndya. Abantu mufo kyokgenda mu church ne Bayibuli balina bidomola by'amazzi kusena mazzi. Kubanga baava e Namugongo ngerage basena. Kati bwe baatuuka wali ku bbiri kyabanguyira mangu nnyo okugyawo. Bajyawo nnyo kuba neeri baavaayo basena mazzi. Ngambira ne bakune nti weetaga cupa y'amazzi weetaaga linnya lya Yesu. Teweetaga cupa y'amazzi weetaaga linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. In him, wulira olwokuna, in him was life. Muye mwalimu obulamu era mwe muli obulamu. In him was life. All the life we have, the life that helps us to exist, Jesus is the headquarter of life, the source of life, the source. Obulamu bwali mu ye, obulamu obwabeeza ebintu ku nsi wano. N'olaba ekintu nga kissa, n'olaba ekintu nga kissa bwe kiti nga kitambula. The source wangi, the source of that life is Jesus. In him was life. Jesus was the container of life. Buli Katonda kyewa obulamu yabusenanga mu Yesu nga bwakiwa. Obulamu buli mu ye. Kyovulaba nga akyeyita mu Yokaana 14:6 agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Lwaki? Because in him was life. Bw'amagamba muggulu ng'onoonya life ng'olina genda wali ye container omuterekebwa life na buli alina life bamusenera okwo. Come on. In him was life, and the life was the light of men. Bane Bayibuli enyuma. Banange gamba ne bakune nti wabula Bayibuli enyuma. And the life was the light of men. Abantu okubanga balaba nga balina omusana wangi nga balina ekitangaala Yesu. Tuwolo okutaano awutuveewo. Give us verse 5. And the light shines in darkness. Soma tuwulire. Omusana ne gwaka mu kizikiza. Mpulira. So ekizikiza tekyagutegeera. Ekizibu kyonna kyavaawo. Awo. Ekizibu kigamba naye bakune nti ekizibu kyonna kyavaawo. The light shines in darkness. Ekitangala kyajja ne kyaka. Nga kyaka mu kizikiza. Fefe nanga bw'otulaba twali mu kizikiza. Na buli atannalokoka ali mu kizikiza. Naffe bwe twali tetunnalokoka twali mu kizikiza. Ekyatujja mu kizikiza Yesu omusana gwe gwayaka mu kizikiza kyaffe. Ani awulira ngambe nti amiina. Enjawulo eri wakati w'abaalokoka n'abatannalokoka yeeriwa. Abaalokoka ekyabayamba okulokoka ekitangala bwe kyayaka baakiraba. Abatannalokoka ekitangala bwe kyayaka bo tebaakitegeera. Era Yesu alina abaamugaana ne bwe yajja, mwe mwava n'abaamukwata, mwe mwava n'abaamukomerera, mwe mwava n'abaamutta. Kubanga ekizikiza tekyategeera musana.
omu ku basirikale Abaroma abamutta yamala mukomerera ku musaalaba nga maze mutta bamaze n'omufumita effumu mu mbiriizi. Musajja watu n'abikkulirwa n'agamba aya ono gwe tukomeredde abadde mwana wa Katonda. When it was too late, though never late with God. It was too late to save him. Obutamukomerera bamala mukomerera ne bategera nti bakomeredde ensibuko y'obulamu, ensibuko y'omusana. Ebimu ku byalaba musajja atoyo omuloma ne baloma banne abaje mu bujemi okulokoka ebyali witnessed nga n'abamawulira baliwo babikwata. Number 1, ensi yonna yazikira kubanga bakomeredde ki? Gamba nti omusana. Bakomerera ki? As a symbol. Katonda balaga kye bakoze, how grievous it has been. The sun had to shut down for 3 hours. Ensi yakwata enzikiza okumala essaawa 3 kubanga bakomeredde mukama w'obulamu, bakomeredde ensibuko y'omusana, bakomeredde omwana wa Katonda. Katonda balaga nti oyo wanjawulo ku balala bonna be mwali musse, oyo gwe mukomeredde mwana wa Katonda. Ku saa 6 ez'emisana enjuba yalina okurespectinga okufa kwa Yesu n'ezikira. Saa 6 ogw'emisana. Imagine, just imagine nga bwe tuli wano mu misana tukupereketi ono ng'ayaka enjuba n'ezikira ne tubeera mu nzikiza nga ne bw'ofulume bweru nzikiza. Buli munaategeera ki ekibaddewo, amawulire ne gasaasaana nti bakomeredde omwana wa Mukama. Abaamukomerera ne bateekako kakokola tondeka nnyuma ne bagamba leero luno tuwedde. Ensi n'ekankana, enjazi ne ziyatika, entaana ne zibikkuka. Ekyali e Yerusaalemi wano, ekyali wano e Yerusaalemi, entaana ne zikola zitya? Abafu ne bafuluma. Abafu nabo baafuluma. Biri mu Bayibuli. Ani yabisomako? Ani yabirabako? Mwabatabisoma musoma bitabo ki? Mwabatamu biri mulaba ki? Entaana nazo ne zikola zitya? Abafu ne bafuluma, abaali bafedda. Kuba Yesu bwe yakutuka bw'ati, bano balowooza afudde afiiridde ddala. Kumbe Gayi yate yagenda mu nsi ya mwoyo n'akola crusade emagombe n'agamba bonna abaaliyo nti buli anzikiriza nga nze Masiya fuluma, nze gwe mbadde mulinda. Baali mu kkomera ly'emagomba bonna ba Ibulayimu manyani kubanga baafa. Wait. Baafa nga baliko crack, baafa nga balina question mark, baafa nga balina ekibi kya Adamu ekibagoberera, nga beetaaga abalokola, beetaaga abaterayo akabega, beetaaga abanaazaako ebibi, beetaaga omusaayi ogusobola obbanaaza. Kati Yesu bwe yamala ogwiwa n'agendera mu maanyi ago ag'ekitalo, Setaani aba ali magombe, ali ku kalyango, ebisumuluzo yabirina. Yawulira slap gy'atawuliranga bwe kyazaalibwa. Yawulira slap mu maaso eyali vansi. Pya! Onkubidde ekintu nkwongera. Leeta ebisumuluzo wano mangu, toddangayo n'omumanyira. Leeta ebisumuluzo. Komando ng'ayingiddewo okutaasa bantu be abawambe. Walabeko firimu nga bafala balina abantu be babadde bawambye ne babagwako, abawambi ne bawambibwa. Eyo enyuma kyekyali emagombe ekyo. Setaani nga yamanyi yabawamba ddala yabalina, yawulira bulizi luyinga lumuva emabega naga ndi onkubidde ekinaga ate ngenda kukwongera. Leeta ebisumuluzo wano mangu. Ne kabewayo nga kakankana. Yesu n'alyoka aggulawo, wulira ekyaliwo. Yesu n'asonseka ebisumuluzo mu luggi lw'emagombe n'aggulawo, n'omunyolo n'agukuulamu, n'oluggi n'alusuula ebweru n'agamba mwenna mufulume. Okubira Yesu ngalo, okubira ani? N'akomawo nga yeewana nti era nnyina ebisumuluzo by'okufana amagombe yadda nabyo. Buli aliyo ye ayagala okubeerayo, Yesu yadda nabyo. Wangi wulira Matayo 27:5 mbadde mugamba ebyenjogera tebiriyo, biri mu Bayibuli. And the graves were opened.
entaana ne zibikkuka. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Gwe simanyi oba oteebereza ekyali e Yerusaalemi wano. Abantu baali awo mu katale mu Owino ludda wa e Yerusaalemi. Ogenda okulaba nga omuntu ayafedde atuusa agamba oli otya nga Katonda ate gwe ovuddewa twakuziike butambala ovuddewa nanga ine wempitiddeko wano katono tulina gye tugenda njagadde kukubuuzaako. Ababba ebibanja by'abantu bakankana, ababba abasajja b'abannaabwe bakankana kwolwo olunaku ng'omanyire essaawa n'omuntu akomawo n'agamba wajja otya wano. Gwe ekyali wali ekibuga kyajjula akacankano Katonda yayamba buyambi yabajjamu mangu n'abatwala naye waliwulidde emisinde waliraba emisinde. Omanyi ku kimu ku bibonerezo Katonda kyasobola okuwa ensi eno kwe kuzuukiza abafu abaafa n'abakomyawo ne bamala wano emyezi 6 osobola okulira emisinde. Abamu ku munene service ogiddukamu nga bagenda nti ayabudde kubanga ogenda n'ojjukira nga ettaka ly'abaana lye baakulekera okubawa tewali bawa n'ogamba wano nze sirinda simulinda. Osobola okulira abantu, oyinza okulaba abantu batomera ebisenge. Muganda we yali afa n'akulekera abaana n'agamba ali eti abaana bange obalabiriranga. Omusajja ye wamulyawo naye abaana tokyamanyi gye bali. Naye ng'omusajja gw'omulina kati egyo tegiba misinde. Katubaleke tebavaayo tuleme byogerako. Service teyonoonekerawo abafunga bazze wano. Mukama yebazibe. Abantu bakyusa amanya g'ebyapa. Abantu bakyusa amadaame kubanga oli yali mulekera n'alikyusa ne bawandiikawo eddala awo. Kati omudda wangazze akutuma bw'ati maaso naga nti kabuye ekyo eryo eddaame lye nakulekera okakasa bananga awoyimirira awoyimirira waawo kuba ye muntu yekka amanye eddaame lye yaleka abalala bonna wababuzaabuza. Kati ye yekka yalimanya ate kati yakomyewo okakasera eddaame lye nakuwa twogera amazima nakuwa eryo kati awo okola otya. Era ku olwo olunaku Katonda yayamba ababafu tebaamalamu lunaku mu Yerusaalemi batambulirawo ne bagenda ne bayingira mu kibuga ekitukuvu Bayibuli bwegamba. Bali sayidi yeri kubira Mukama mu ngalo nga zinoga gamba nti amiina. Wamma nyongera Yokaana gwe njagala okumaliriza oyo. Nyongera Yokaana wali wenyini wobadde abadde Yokaana emu okomye ku lwakumi kasoma tuwulire genda ku lw'omukaaga olw'okutaano lugamba and the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Musana gwayaka mu kizikiza naye ekizikiza tekyagutegera. Ye tabbo weeri olwaleero ekizikiza tekyakola kitya tekyategera musana. Mpola omukaaga walabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Oyo yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana byonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana. Oyo ye si ye musana Yokaana omubatiza wabula okutegeeza eby'omusana. Wabula ekyamuleeta kutegeeza bya musana kubuulira njiri ya musana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi ensi yakolebwa ku bubwe, n'ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera, kyokka ensi teyamutegeera. yajja mu matwale ge, bwe yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge, kyokka abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Unfortunately tebaamusembeza. Malayo olw'ekumi naye bonna abaamusembeza nga y'ensonga lwaki olaba nga batudde wano. Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana, yabawa authority, bebakkiriza erinnya lye. yabawa ki? Yabawa obuyinza. Kyogere nkiwulire, yabawa ki? Obuyinza. Gamba yampa obuyinza.
Kyogere yampa obuyinza. Now listen. He did not make you a son of God. He only gave you authority to become. Therefore, the choice is yours. Osobola okubeera mu nsi ng'oli mwana wa Katonda obanga toli. Omuntu bw'akuwa obuyinza wangi oli wadde mbubukozesa oba obutabukozesa. Si buli muntu nti mwana wa Katonda. It takes a step. Gw'osalawo n'ogamba nze kati ndi mwana wa Katonda. Ne Sitaani n'omwadresinga ng'omwana wa Katonda. Naye era waliyo abantu nga bo baddu ba Mukama. Era otera obbawulira abasiraamu bagamba ffe baddu ba Allah. Bo baddu baani? Baddu enjawulo eyo kaji balina okumanya okusinziira ku Bayibuli egamba nti omwana omuddu tabeera mu nnyumba mirembe na mirembe. Omwana yekka abeerera mu nnyumba emirembe n'emirembe. Mwana bw'oba muddu tolingiza mu ddaame nga baliwandiika. Bw'oba oli mukozi wa waka bwe baba wandiika eddaame tokola otya? Tolingizaamu nnyo. It doesn't matter mazeewo bbanga ki. Eddaame baliwandiikira baana. Oli mwana wa Katonda? Oli mwana wa Katonda? Then oli musika wamu ne Kristo. Yabawa obuyinza okufuuka ki? Baana. Gw'osala obuyinza obukozese oba okontinuwenga okweyisanga omuddu. Bw'olunaku lw'olizuula nti oli mwana wa Katonda, sikyawulira. Olunaku lw'olizuula nti oli mwana wa Katonda, number one, ogenda kulekerawo okwekuteera. Ogenda kulekerawo obutekkiririzaamu. Ogenda kulekerawo ng'ojje wa Katonda ng'olinga jja ew'ekisolo ekitiisa. Ojja kujje wa Katonda ng'olize wa taata. Kubanga baakuwa obuyinza okufuuka. Z'okuba engalo ezo za Yesu zaani? Mwebaze Mukama, mugambe nkwebaza Mukama. Weebale Mukama Yesu okumpa obuyinza obwo nange ne nfuuka omwana wa Katonda. But as many as received him, to them he gave the right, the permission, the authority to become children of God. To those who believed in his name. Kati enseno enensi eriko abantu ba mirundi ebiri. Wangi kuliko abantu ba Katonda n'abaana ba Katonda. Ku nsi kuno kuliko baani ne baani? Siwulire, kuliko baani? Era mulekeraawo okukaanyanyanga abasiraamu nga babagamba nti Katonda tazaala. Lwaki mubakaayanya? Bo baagala kuba baddu. Bo bantu. Ensi eriko abantu n'abaana. Bo kino ekyokuzaala tekibabikkulirwanga. N'engeri Katonda gy'azaala tibagimanyi bangu. N'engeri gye bafuuka tebamanyi. Oli bw'omusiŋŋana nga kaani naga nti Christianity Focus Center eriko omulyango gumu gwokka nga wakayingira kuli ku gate, kitegeeza ye gw'alaba. Guno gweno tagulaba ogw'emmanju. Kati tomalaako budde, ye gw'alaba. Lwaki omumalira obudde ku ekyo? Ye gwakola atya? Gw'alaba gwokka. Katonda tazaala bw'omunnyonnyola emirundi ena nga tategeera ng'omugamba katugira tukireka. Mukama bw'ali kikubikulira olikitegeera nti azaala, olina kutegeera ngeri gy'azaala. Tagenda mu Leba n'afukamira n'azaala. Kubanga ne bwe yali akola ebintu bino byonna bye yakola teyabikola nga ffe bwe tubikola. Katonda teyagenda wali gaba ku nnyanja n'akwata enkumbi n'ebitiyo n'atandika okusima ennyanja mbw agiteekewo. Yalagira bulagizi ennyanja n'ekola atya? N'abasiraamu ekyo bakimanyi nti Allah yagamba buga nti kun fayakun, ba ne kiba. Lwaki okimalako obudde ekyo? Ntazaala, azaala, tazaala, azaala, tazaala. Tegeera ngeri gy'azaala. Alagira bulagizi nti gwe okuva olwaleero oli mwana wange. Kasi tokkiriza erinnya lya Yesu omwana we
omwana ng'akuwa obuyinza omwana muye mulimu provision ngamba mu constitution y'eggulu mu provision yegamba nti buli akkiriza Yesu amuwa obuyinza n'alekera okufuuka omuddu n'alekera okubeera omuntu obuntu n'afuuka mwana wa waka mwana wa Katonda. Engalo z'okuba zaayisongeremu amaanyi tuve wano. Olw'ekkumi n'essatu lwogedde lutya tuve ku ekyo awo tuveeyo tumalirize. Who were born, wulira engeri gye twazaalibwamu, wulira engeri gye twazaalibwa. Who were born not of blood nor of the will of the flesh but of the will of man. Okay, nor of the will of man but of God. Abatazaalibwa kansomere mu Luganda nkawulire. Abatazaalibwa nga ki? Abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'abantu. Yimirira awo bano mbasomeze ka biology akatonotono. Mwe mwenna muli wano engeri gye mwazaalibwamu nga mujja wano ku nsi mwayitamu ezo process ezo wangi mu taatawo mulimu ekyavaamu ne kigenda mu maama wo. Mutaatawo mulimu ekyavaamu ne kigenda mu maama wo. Era ekyo kyekyamala ne kifuuka omusaayi. Era abasawo bwe bakikebera nga bayise mwezi gumwe nga tegunnawera weeks mukaaga mwezi baalaba kisaayisaayi oli kyayogerako. Era ne baba bakebera bazuule oba ddala taatawo yakuzaala bajjako musaayi kubanga mundaayo mubaamu omusaayi gwa taatawo gwe gubaamu. Katoliki agamba nti engeri gye twazaalibwa mu nsi eya wano ku nsi tetwazaalibwa mu ebyo bya musaayi era tetwazaalibwa kuyita mu kwegomba kwa mubiri wangi. Kwegomba kwaki? Tebyalimu ebyo mu bwonkubye, tebyalimu ebyo, tebyalimu byakuba nti oli yakuba mubiri manya gwamukuba manya musanyazire gamukuba manya mama ono yegatane tatawo manya okukakana nga bakuzadde. Eyo process teyayita eyo. Temwalimu byakwegomba kwa mubiri nti gundi ankubi. Okay, era nor of the will of man, temwalimu na kwagala kwa muntu wabula twazaalibwa tutya? Twazaalibwa Katonda mu ngeri ya Katonda mu nkola ya Katonda. Ani ali wano ng'oli mwana wa Katonda? Weekubire mu ngalo nga ziri waggulu ddala. Kati kammalirize ne Bafiripi tuve wano. Ddayo wali Bafiripi watandikidde wali akabimbi akatali kalime. Bafiripi 2:5. Obedda nkulaba oyagalayo nnyo. Yatugambye 5 twakomye ku lwa 6 olwokutaano twalusomye dda olw'obudde tuwola 6. Who being in the form of God. Eyo gye twavudde okugenda eri. Yasooka kubeera mu kifaananyi kyani? Yesu yasooka kubeera mu kifaananyi kyani? Proof ngibawadde mu biri byonna byembalaze. Yokaana 1 gye tuyise nkulaze Yesu gye yasooka okubeera ono kyajuliza ow'Abafiripi. Being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Soma mu Luganda yanguye. Olunyolo 6 lugamba oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegomba. Teyalowooza kintu kyonna ekyegomba bwe kwenkanankana ne Katonda. Naye yejjako ekitiibwa. Naye kitegeeza yali akirina. Gamba ne baabune nti ekitegeeza yali akirina. Yali akirina, yalina ekitiibwa n'akyeyambula. Naye yejjako ekitiibwa kye. Bwe yatwala engeri y'omuddu. Bwe yasalawo n'atwala engeri y'obuddu. It was a choice. Okusobola okulokola nze naawe yalina okwekkakkanya aveeyo eri mu kitiibwa kiri ajje mu foomu endala mu ngeri endala ye disguising. Kubanga bw'otunulira process ekimu ku byali biteekwa okubaawo yali ateekwa okuyiwa omusaayi ate nga naaguyiwa balina omukuba. Simanyi okiwulidde. Ate tebalinayo batandika mukuba ng'ali mu kitiibwa kiri ekiri oli gino baba tebajja mukwatako abatajja kusoboka ko ye kanejjeko ekitiibwa nekkakkanye ne disguising nekyuse ngende nfuuke nga bo
kamberenga bomba gwire cover nsobole okubalokola. Awulidde gamba nti amen. Taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Nti yakakana. Yesu yekakanya bwe kakanya. Olwairo nazo kubalaga Yesu gomwakkiriza. Nazo kuyamba otegere kye wafuna. Gwolina wanjawulo ali above the ordinary. Ali waggulu wabo nabolowoozaako. Yejjako ekitiibwa kye bwe yatwala engeri y'obuddu ne yekkakanya ne yeefuula omuntu. Wangi ne yeefuula ki? Wulira olw'omunaana. Olw'omunaana lugambye nti yes. Era bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu. Ndowooza otegedde bye njogera. Yakola atya? Kyoddemu nange ntegere naawe ekitegedde. Yakola atya? Ey'Oluzungu egamba nti being found in appearance as a man. That means originally he was not. Yes. Originally he wasn't. Tiyali. Yajja buzinayinkana nga ne yeekyusa n'alabikira ku mutindo ogw'obuntu. N'abanga omuntu n'abeera no ku nsi. Olw'Amisoni eri gye ggambye nti okulokola ababeera mu mubiri kyamugwanira okusooka okwambala omubiri. Okwogera nabo ababeera mu mubiri kyamugwanira okusooka okwambala omubiri. Ayina gy'ava. Waliwo ekitiibwa mwabadde kyeyavaamu. Ebyo byonna mbyogera okubaako gwe ŋŋamba. Gamba nti nti Yesu yaliwo nga ne Mariya tannabaawo. Okkiriza? Kama akw'omukisa. Yesu yaliwo nga nani? Yesu yaliwo nga Mariya tannabaawo. Eba nsobi nnene nnyo okugamba nti Mariya taba kuzaala Yesu. Yesu teyalibaddewo. Yesu okuyita ewa Mariya yayitirayo buyitizi naye olede yaliwo. Era n'omupango yagulimu bagulimu ne taata we. Genda ku nsi nga wekkakkanyiza, ngenda kukusindika. Mariya ngenda musindikira ekigambo. Azaala omubiri gw'ogenda okwambala, okulenga abaana bwe bakula, obeerenga abaana bwe babeera, otambulenga bwe batambula, obeere nabo. Kubanga ku nkomerero ya byonna mu process ey'okulokola abantu twetaaga omusaayi. Gwe gugenda obbanaza ebibi. Naye omusaayi ogwo guteekwa okubanga gwanjawulo ku misaayi gyonna egiri ku nsi. Teguteekwa kubanga gwajjiddemu ekibi. Ekibi kiteekwa okubanga twakibulookinze nga tekyasobodde crossinga. Ekibi kya Adamu nga tekyasobodde crossinga okuyingiramu. Bwe kiba tekikuyingiremu kitegeeza wakati awo tulina okublookinga engeri gye babadde bazaalibwa. Bo babadde bazaalibwa maama na taata. Kati ate omusaayi gutambulira mu taata. Nolwekyo ekibi okubanga kisobodde okuwangaala emyaka gino gyonna. Buli ayazaalibwa omusajja bwe kibanga okuzaalibwako kwalimu omusajja ekibi kyatambuliramu. Kati Katonda n'akozesa science ow'ekika ekyawaggulu n'aga nti kino kyangu nnyo kibulookinga tukiggyemu omusajja akiveemu. Omusajja aleme kubaamu kisigale nga kya mukazi. Ejjinga terivudde mu musajja, ejjinga livudde waggulu. Oyinza okuŋŋambako nti amiina? Ejji lyava waggulu ne liba nga lifunye omusaayi oguli first class. Ejji ne liba nga ligiddemu omusaayi oguli pure ogusobola okunaaza ebibi. Lwaki? Emisaayi emirala gyonna gyalimu ekibi kya Adamu kyatambulirangamu nga kifuula buli muntu siina, buli muntu ng'afuuka mwonoonyi. By default buli muntu ng'aba siina. Kati ate siina tasobola kulokola siina. Omwonoonyi tanza kulokola mwonoonyi. Tosobola kubanga ng'olina emisango mu kkooti n'ogendawo weeyimirire omumenyi w'amateeka ate nga nawe olina emisango. Essaawa eno bw'oba oyagala akatyabaga babeere nga bakutte ku poliisi bakutwala bakutuma abakweyimirira ate n'oleeta gwe bavunaana amabaati. Olwo oba osuzeeyo oba ogenze. Era omulamuzi agambira wali naga nti oyo gw'oleesa alina naye ebibye kati oyo tasobola ate kweyimirira kuba naye avunaanibwa. Kati tukututte onoojulira. Oba ogenze toleeta gwe bavunaana, toleeta aliko misango mu kkooti nga banakweyimirira oleeta atayina. Wangi ekiyamba Yesu tulokola yali talina musango nga talina kibi. Oba ekyatuyamba
ekyayamba ffe tulokola Yesu yali talina kibi. Ngambako nti amen. And being found in appearance of man, he humbled himself. Kyonna kyolaba Yesu kye yakola n'atuuka n'okkiriza abantu obuntu ne bamukwata ne akkiriza ne bamukuba. He just chose to humble himself asobole okulokola. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. All that was humility. Bwetowaze kukakana akakana asobole okulokola nze naawe n'atuuka okufa okubi okw'okumusaalaba. Kati mpa olunyiriro lwantutteyo tuve wano. Olwo lukalwe lwantutteyo oluddako. Olwo lwe lwantutteyo. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Okuba ngalo osisiriza ngalo. Gamba konti amina. Obiwulide? As a reward. Katonda okulinga amrewardinga. Omwebaza omulimu gwamukoledde. Uliya kye yamukolera. Taata n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna ge mulina ennamugongo. Amannya gonna ge mulina e India, amannya gonna ge mulina mu Kampala, amannya gonna ge mulina mu byobufuzi. Yesu uliya Katonda kye yakola yagamba mwana wange you deserve this. Mission accomplished. Onkoledde ekintu kye mbadde njagala. Onunudde abantu bange. Kati njagala kuwa ekintu ekitalina alina. Kankuwa ekitalina alina. N'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Likubire engalo erinnya eryo. Lisinga amannya gonna. Bw'oba nalyo. Mpulira bw'oba nalyo teweetaaga kwongera kuyita Matiya Mulumba. Teweetaaga kwongera kuyita Kaloli Lwanga. Oleda olina erinnya erisinga amannya gonna. Totawanya Tanansi bazekketta. Nowa mawaggali muleke na mawaggali ge munoonyaako ki? Lwaki omutawanya? Buuza abali awo. Kati yennyina geebuuza abali awo omunoonyaako ki? Oleda olina ono gwe baawa erinnya erisinga amannya gonna. Ulira ekibaawo, ulira ekiddako bw'omala odifuna. Olw'ekkumi lumpe ndwagala nnyo. Ulira erinnya bamala odimuwa, ulira ekyabaawo kye baamwongerako. Ulira taata kye yamwongera. That at the name of Jesus, at the name of Jesus, every knee shall bow. Somebody say every knee. I don't hear you. Say every knee. Say it louder. Every knee. Every knee. Nganaga manya amalala gonna gokoola. Their knees should bow. If your prophet has a knee, has got to bow. Mwami bishaka wobusobozi desitero bwaba ine vivi kutaka aina kufukamira. Gwe buli linnya lyomanyi Putin kutaka, Zelensky kutaka, President Museveni kutaka. Buli gwomanya ine vivi okujja nga tolirina. Bomanya nti ine vivi wa Kiganda wa Kyagulanyi Biden
buli gw'omanyi ayina evviivi maama fiina yangwa ku ttaka. Okuba ngalo osiisiriza ngalo. That at the name of Jesus every knee should bow. Ulira mavivi agateekwa okufukamira gye gasiŋŋaanibwa, gawulira gye gasiŋŋaanibwa. Of those in heaven, bali mu bakuwadress amavivi agateekwa okufukamira gye gasiŋŋaanibwa. N'agaawa si kyabawulira buluganda, n'agaawa malayika Gabulyeri, Mikayiri, bakerubi, buli ayina evviivi taata yamugamba chini ya ulinzi. Okuba ngalo osiisiriza ngalo. Every knee, but these knees are found where? Of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Buli ekirina evviivi nga kiri waggulu ku ttaka, buli ekirina evviivi nga kiri wano ku nsi, buli ekirina evviivi nga kiri eyo underground. Katulira obusiru wokka bwe bukulowooza nti Setaani alina amaanyi okukukyunyanga bw'ayagala, wangi busiru bwokka bwe bukugira nogamba bayodde, manya bayodde, banjoola ebigere, bayoola ettaka ne balitwala, kakati manyi balitwala wansi w'ennyanja. Bakugambye n'ebiri wansi w'ennyanja birina kuvunnama, n'ebiri ludawa, n'ebiri emagombe birina kuvunnama. Bibadde byekujooga lwa butamanya, bijjukizo bigambe Mukama wange ayandokola. Wangi ye bosi wammwe, mulina okufukamira mwena muvunnamire mukole kyagamba. Ani awulira ngambeko nti amiina? Era bw'oba ogoba emizimu gijjukizenga, gigambe nkugoba mu linnya lya Yesu. Oli gwe baabalagira gwe muteekwa okuvunnamiranga buli we muwulira ng'ayogeddwako. N'olwekyo vva wano bw'onjeemera ngenda kutegeeza eggulu nti ojeemye bakunoneko. Abasirikale bakusinza batya amagezi, abapoliisi n'abamagye bo batambula butambuzi na radio call. Bwagamba nti parking awo wangi nga musirikale ne bwaba mukazi wa traffic nibe kaba kakazi nga katono bwe kati, nibe kaba kaddugavu nga kava eri gindi kotido, nibe kaba katono katanga n'enviri tekazikoze naye nga kali mu uniform ya Uganda police nga kaina radio call, bamugeza okole buli kyekoogera, oyinza okafunamu obuzibu. Ko bwe kagamba nti parking awo, gwe bw'ogaana nga kajjayo radio call naga nti control over 6910 on control over, nga kwogera ebirala gwe byotawuliranga nako, olaba bulabi nga patulo zikusazeekawo nga bakuzinzeeko, okajeemedde ne kayita patulo. Radio call mbi nnyo n'okusinga emmundu, oba obadde kimanyi radio call mbi nnyo, jangu ogibuuze nze owulire kye yankola. Radio call mbi nnyo, sisobola kwerabira myaka giweze nga 15 egiise. Nali wali wandegeya ku ddwaliro ly'embwa, nempitawo ku geeti ne tuyingiza embwa twali tugijjanjaba. Omusirikale n'atutegeera bubi n'omuvuka gwe nali naye, ne basigala nga bawanyisiganya ebigambo. Nze saamanya bye bawanyisiganya. Ngenda okudda omusirikale ng'asaze waya, agamba ati mwampiseko buyisa, ate temwawandise mu kitabo, mweyita ki, temwawandise mu kitabo. Ninzira wongezaako munnyonnyola ng'e ye yasaze dda waya, ali ku radio call, ayina baategeeza nti wano waliwo abayeekera babiri. Bali abali eri bye babagambye bye bakkiriza, era baleeta patulo bukubirire nga gali mu kyemba. Bwe baatuukaawo ne babuukako bonna ne bagira bati
nimbagamba bayi mutano baga kachini kati nze ngeri gye ntegeera eby'emmundu naye ntuula ate awo nga nyinza okusigala nga nyimiridde bali babagambye oli tabagambye kye twakoledde ddala agende bano bazibu nnyo engeri gye mbatunuulidde bwe bataba bayeekera balabika batujju nolwekyo mujje nga mubeetegekedde okutuuka abo bajjanga ekibalese kukwata batujju babiri ne babuuka ku pikapu ne beeyawula bagamba kachini okukakana tebatuyola buyozi nga migugo tuteeka ku pikapu baba batuyola ne patula endala neetuuka patula endala nenejja zizezi baba wadde information ndi bebunona patula emu tebamala bano bazibu radio call uwa radio call kyayagala kyakusibako asobole okuleeta balinga bakambwe ennyo era bwobanga olinamu amagezi y'omwegayirira nga bukyali kuba kyakuwaayiriza okinyonyola nkeera ng'osuzeeyo wangi kubanga ayina communication waliwo bategeeza gwe bootalaba olwo akola kye ayita reinforcement ayita amaanyi agamusingako kubanga akulagidde n'ogaana complyinga omulokole bwatyo bwabeera buli lwomulaba ng'ajuliza erinnya lya Yesu okuba ngalo osisiriza ngalo omulokole bw'olaba ayita erinnya lya Yesu n'agamba mu linnya lya Yesu muzimu gweva wano amazodi koonako eri olikonako ng'eggulu libangalala bwe riti nga ligamba waliwo gye balikoonyeeko wa nti wuyo ali wali ekiddako eggulu lisumulula bataliyoni y'abamalayika okujja okuyamba ku mbeera eri awo gambako nti amiina buli nfiivi likole litya eby'omu ggulu eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi katuwulira akasembayo tuve wano and those mpolo 11 wulira ekirala ekiriwo awo and that every munyambe muddemu ne wadde enjala ekuluma yogera nga gwetaluma ojja kulya emmere yogera mpulira emmere ojja kulya every tongue should do what should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. I don't hear you. Every tongue. Oh, you know limit. Every tongue. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I know limit. Every tongue. Putin I know limit. Every tongue. Baba tanachikola yakere wadda. Buli ekino limit. Nebwe bante. Nebwe bambuzi. Every tongue. Every tongue. Buli ekikwepankera ko bwe kiba kino limi kijukizo kigambe wakere wadde okulangirira nti Yesu ye Mukama. Ani yagaba obuyinza obwo? Ani yabuwa? Ani yagaba obuyinza? Gamba taata. Taata. Ate taata abataata alagidde bw'aba alagidde aba alagidde. Every tongue. Yakimuwa di era yakimuwa atya? Yakimuwa oluvannyuma lw'omwana okukkiriza ne yeresa ebitiibwa mu ggulu n'ajja wano ku nsi n'ayita mu buzibu bw'ekitalo okulokola nze naawe. Taata n'atunulira omwana omumalirivu n'okwagala n'obugomvu bye yayolesa bwe yaddayo ng'alipooti nze n'amugamba you know what nze kampumuleko obuyinza bwonna ngenda bukukwasa ekintu okiddukanye. Omwana n'alyoka ayogera nga yakazuukira mu Matayo 28:18 wandikawo obuwandiisi olw'obudde. Omwana n'ajja n'akatutema nga yakadda bw'ati avudde emagombe n'atugamba wenjogerera olwo yali ategeeza abayigirizwa be
abaali balowooza nti okufa kwe kubasaze nnyo, n'agamba abayigirizwa be, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Matayo 28:18. Mpeereddwa ki? Olwo lwe baamuwa, and Jesus came and spoke to them saying, all authority. Ne bw'oba tomanyi luzungu ako koogere gamba all. Ne bw'oba tomanyi luzungu koogere gamba all. Say it louder, all. Not some authority, but all. Not some of the authority, but all. Gwe gundi gwe tuliko, gwe twakkiriza, ayatulokola, ayina all. Bamuwa, all authority has been given to me in heaven and on earth. Gwe bato mwagala genda ononye walala gy'onoobeera. Genda ku maazi. Genda ku Jupiter. Naye agambye, all authority has been given to me in heaven and on earth. Once you are found here, you have to comply. Oyina omugondera. Naye obuyinza obwate bwe baamuwa, yamala n'abonjawulizaako. Yamala n'abukwawulizaako, mulokole obulina. Kyovula bosobola okugamba omuzimu 1 2 3 toka hapa, ne gutakubuuza na bibuuzo nti ongobanga ani. Nze seetaga na muzimu kusooka gulabako nti oba muwanvu oba mumpi. Seetaga gulabako nti oba muddugavu oba mweru. Seetaga kusooka kulaba ku muzimu nti oba mumyufu oba gwa bbulu. Era tombuuza nti gulina obugulu bumeka. Nze saagala kulimba bugulu muzimu gwe bulina kusaagana bumanya. Naye obuyinza obulagira nakola ndya nabuweebwa. Mbeewunya bwewunya ekyo bw'otakikkiriza, ate ng'osobola okukkiriza tekinologi nti WhatsApp bw'okwata bw'oti essimu yo ng'oli wano mu ngalo wano e Kampala, ogira bugize oti no typing, n'onyiga sendi n'egenderawo e New York ewali muganda wo, ate n'okkiriza nti etuuse, naye nga n'engeri gyegenze naawe togirabye, naye ng'okkiriza nti ekoze etya, era oyinza n'ogimulumiriza. Wagisomye, nze nalabye ng'ogisomye, naye nga wagambidde Kampala. Obanga okkiriza WhatsApp nti onyize n'egenda, lwaki tokkiriza nti bw'oyogedde nti mu linnya lya Yesu ndwadde gwe genda egenze? Yimirira omukubire mu ngalo yayatuwa obuyinza obwenkanidde. Ngambye yimirira omukubire mu ngalo yayatuwa obuyinza obunene obwenkanidde. Ngambye yimirira omukubire mu ngalo yayatuwa obuyinza obunene obwenkanidde. Ngambye yimirira omukubire mu ngalo yayatuwa obuyinza obungi obwenkanidde. Teeka gula emikono kyo, gamba ndi Mukama nkwebaza olw'okunjagalako wanjagala, nonsindikira omwana wo Yesu nandokola. Weebale gwe Taata, n'otakoma ku ekyo, bwe wamuwa obuyinza bwonna nange n'abumpa, nga byasobola okukola nange nsobola obbikola n'okusinga ku byo. Weebale Taata, era okuva olwaleero nzijukiziddwa obuyinza bwe nnyina, era nnyongedde okutegeera nti buli kye neetaaga kiri mu linnya lya Yesu, era nnyongedde okutegeera nti erinnya Yesu liri self contained. Buli kye njagala mu ekiri, seetaagako mannya malala, erya Yesu limala, era lye naayitanga, era lye naakoowolanga. Amannya amalala ewammwe waawo, nze erya Yesu limmala, kubanga oyo ly'ejjinja eryanyomebwa abazimbi, erigwanidde otulokola, era lyerindokola, era oyo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Teryalituuka eri Katonda okuggyako ng'ayise mu ye. Era nnyongedde okutegeera ti buli kye nnaasabanga
mu linnya lya Yesu nja kifunanga. Katonda kitaffe aweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Amen. Wow. Eh? Erinya lyonga tunjinga lya kisa bwetulyogera emisimu nga kijjuka newunya erinya eryamaanyi linda kugenda kusabira essala sokoleko okutambula eryampanya nange ndeka njebaze erinya lyonga tunjinga lya kisa bwetulyogera emisimu nga kijjuka ewunya erinya eryamaanyi eryamponya nange ndeka nebaze erinya lyonga tunjinga engalo bwetulyogera emisimu nga kijjuka maziri waggulu ewunya erinya eryamaanyi eryamponya nange ndeka nebaze erinya lyonga tunjinga lya kisa bwetulyogera emisimu nga kijjuka ewunya erinya eryamaanyi eryamponya nange ndeka nebaze Mukama yebazibwe nnyo. Teeka emikono waggulu. Deka okuva olwaleero yambala obuyinza obujjira ku linnya eryo. Leka erinnya eryo buli lw'onoolyogeranga embeera zivunname mu linnya lya Yesu. Buli viivi livunnamirenga erinnya lya Yesu. Obwavu buvunnamenga, amabanja gavunnamenga, emizimu givunnamenga, emitawaana givunnamenga, buli ekirina evviivi bwe kiyimiranga mu maaso go kivunnamenga mu maaso g'erinnya lya Yesu. Olulimi lwo teeka emikono waggulu. Olulimi lwo Katonda aluteekeko obuyinza n'amaanyi. Nga bwe kiri nti obuyinza Yesu bwe yafuna yabutugabanyizaako, nga buli kyoyogera mu linnya lye kitwalibwa nti ye yakyogedde. Yagamba nti munaagobanga emizimu mu linnya lyange, munassangako abalwadde emikono nabo banaawonanga, ne buli kye munaasabanga kitange mu linnya lyange munaakifunanga. Okuva leero nangirira ekisa ekyenjawulo ku bulamu bwo, eggulu likuwulirenga ng'osaba. Bw'olangiriranga ekintu kinywerenga mu linnya lya Yesu. Endwadde zigondenga, emizimu gigondenga, amabanja gakuviirenga, obugagga bwanguwenga okujja, nekya ekuwulirizenga mu linnya eryo. Buli w'oyimirira obeerenga oli representative wa Yesu, nga Setaani buli lwakulaba alaba Yesu. Leka Setaani buli lwanatunulanga mu maaso go alabenga Yesu, nga takyalaba gwe nate naye ng'alaba Yesu. Embeera zirekerenga okulaba gwe zirabe Yesu. Nkikulangirirako kikubeereko mu linnya erya Yesu.